ate lwaki oba olemererwa kati asobola okubanga mu mutima ayagala naye byenseeno gavumenti ya Museveni buli kimu ekikyusizza ate akusabye lwaki oba onsuubiza ate n'otamba anti kitegeeza nti mbadde njagala naye olwa gavumenti buli kimu ekiri mu ggwanga muno buli kimu ekiri mu ggwanga gavumenti mujja kutujja emize ffe boolaba kazi nabadde nina enviiri gavumenti eno biru y'amazzi n'otakula newavaawo akaviiri biru y'amasannyalaze n'otakula newavaawo akaviiri era nze naawe tetujagala gwe nani naawe kuva ku mutima gwo era nkimanyi ndi wamaanyi bulijjo nafuna PR nga sikimanyi ku mutima gwo wagikoowa munne katonda nga yatukweka emitima kati ogwange wagukebera ddi singa otya asitya kubanga ndaba omuntu anjogerera nze nampijja neeyogereranga ekyo tokimanyi weeyogerere ku mutima tuwulire ekikuli ku mutima nze sigirinaako buzibu yadde n'akato terina kizimbe kyabwe kyeyabba tekiriwa tebasaako nga muli bagagga nebaavuwaza bwe twali bwe tuli nga bwe nyaniriza abantu nga bw'osomamu kaawa mwasuzeyo mutya mwenna bakiraba bakyaga olunaku olwaleero kansuubire mwasuze mulungi programu ebyokyaka weekend ze Flores Nampija tuzze n'amawulire gonna agabadde mu wiiki tulakalira tugenda kubeera nga tukuwa amakya amalungi ndi n'abasajja abavubuka abato leero kankyuseemu nga bwe tutambula era bwe tutambudde bagenda kubatubulizaako katono ate tubeere nga toyogera katutandike n'omuvubuka asembye sayidi eri abalabi ba BBS Terefayina mwenna abagikeererako ku wiikendi tusiima nnyo mwebale kubanga mulaba amannya Kasirye Adam Card nga ndi mutunulizi w'ensonga za art ne entertainment naye nga nafokasinga nnyo ku business kozi card lyava mu ki wakati awo Kasirye ne Adam salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oli Muslim? Mukulu. Birthday boy. Birthday yaitako. Kwa kaita ko banga. Wiki. Hiyo bochali nawe. Ngabo kuba bichali. Omusajja radda mitwe byakise. Byekigwagwa gwe. Birthday y'omusajja ebera yalunaku lumu ne tukivaako. Tanga kwegwagwa waza kutandika. Eza ku birthday nganda kulesha ko cake nga iseko nga wajikiriza. Gwali ogireese yali yamulala. Sikuwanga ko cake. Nga gwogireese. Awo gwe sikuina ako bezu. Binza okwogera abe byensimatu. Te wali yali atuleko. Ama anko. Ntambe badde ochamaliza. Abali ku BBS Terefayina tongedde okubalamusako machagona ko lwalera amanya Frank Ntambi Wayne Balukeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade encyclopedia, the connoisseur, the man, the myth. Later and ku BBS will become a legend. Never tunyuka. Obudde buwedde. Kale bale kwanga mutwega seeko n'olunaku olwaleero tuba tuyingiddewo ate tube nga tutambula. Florence ogamba otya? Jendi. Wiiki ye etambula etya? Sife tuli mu Desemba. Tugambye. Akulabisa. Ananki. Ye ennyumba mukyalimu agisulamu kuleka ggwe. Tulimu babiri. Babiri. Ne mwana ggwe. Ebyo byoyagala. Kale weekend nibaddemu ebintu bingi nnyo. Tutandikire ku muliro gwa State House tugujjewo just kubanga kaali. Onyala kusaasira abasuubuzi on the serious note. Ebintu byammwe ebyayokebwa. Banne tubasaasidde nnyo. Era tusaba okunoonyereza kukolebwe. Maybe ne compensation ekolebwe kubanga abantu bali mu holiday balina okulabirira abaana waliwo ennaku enkulu balina okulabirira abantu abakwatako. Oli yastokinze maali ye. So kikulu nnyo ekyo n'okusaasira famire y'omu agamba okubanga yafiirwa mu muliro. Naye yali mu maduuka yali waggulu yali wansi ndowooza oba waliwo engeri y'ebbaala bayi California gye nawulira. Yes. Naye ekyasinga otukwata nnyo omubairo ffe bannakampala gwe muwendo gw'omuntu ogwafubutuka mu loogi nga guli mu ttawulo bantu mmwe emisana tukutuku bulijjo mpulira emisana tukutuku
Ensonga yali nkulu nnyo era yatukwatako nnyo nga bannayuganda ne tugamba gavumenti emirembe gino gyedu. Kakati anko oyo ekibuuzo kyange nagamba era nja kumubuuza yali yafubutuka sayidi ki? Tagala tusale ekigambo. Waliwo eyagambye nti ako kuliko ofiisi za DP. Era na ofisi ya DP baba ne batanga tekwatuuka waabwe. Sonasa kumanya yali ava mu ofisi ya DP. Omuntu yakakasiza lage yali ava mu ofisi ya DP. Naye anko oyo yava naye njagala okubaako gwe nokolayo ye tumugye mu gaboozi gaffe ye mwami wa ttawulo. Ye omwami wa ttawulo ago makaage. wasula Wali wa kitaawe ne bagulawo ne bamuguliramu. So Lily was home. bwatyo bwatugamba Bwatyo era yajja mu Uganda mu 1989 nga bamudeportinze okuvaawa ebweru era na accent ye akyalina yeeri okuva 1989 mu mwenda era ne omulanga akutte mu minamina ekyamuli mu bwongo. Oh my God, what is this? Oh yeah. Kati okunyako tanafuna kwe kwa mzee wa fono eyataswa na kuyita mu dinisa labaka. Hey, no kunyonyola kuwadde Saymore yali ava mu office ya DP. ne kakati oli omutono ye yasooka okufuluma mu ttawulo munne yali amulese wanga yafuluma bwomu. Wali agamba nti omala okunoonya akalubo wangulo dde mu balonzi okunoonya. Golaba akasawo yakalekayo. Ninga twagala okwaza obayozaweza bannakapiira b'omukulu ono. Banne bali mu kukazana naye akazana. Emisana tukutuku. Owaye bagendayo saameka akaliriza emisana tukutuku. Emisana abantu baba mukola. Ani akulimba? Bannange nedda. Saymore gwe tobeerawo wano ng'okola. Ensaawo yavaawo naye dda. mukamba buzi tuba tuli awo nga tugenda okulaba afubutuka mu ddirisa nga Saymore. Tuyinza kukola ki? Kati okuswala. Nfanzikiriza egunjo kya. Naye nga tovuddeeyo. Kambuuze ani ali mu kifaananyi ky'omwami omuliro gw'ekyayo kya mwamulabyeko? Bakuteeka buteesi mu nnamba bafudde babiri. Kale ero nno yagadde tutandikirawo just on the light note. Naye ng'ebyo bibyalo kakati tuli mu mawulire